Olwaleero empologoma ya Buganda Ssaabasajja Kabaka Ronald Muwenda Mutebi II alabiseeko eri Obuganda ku mukolo gw'okuggalawo omwoleso gw'ebyobulambuzi ogumaze ssabbiiti n'ama nga gubumbujira mu Lubiri e Mengo. Omutanda bw'atuuse mu Lubiri alambuziddwa ebimu ku ebyo bibadde byolesebwa omuli ebintu ebikalu ssaako n'ebisolo ebyaleeteddwa. Oluvannyuma Katikkiro Charles Peter Mayiga nga yatiikiddwa obubaka bwa Ssaabasajja ategeezezza Obuganda nti obulambuzi kintu kikulu nnyo era nga bwetaagisa okutumbulwa mu byenkulaakulana by'eggwanga. Era Ssaabasajja asiimye nnyo enteekateeka naddala abo abajja okwolesa nga tibakoowa ebintu byaffe ebya Buganda tubiwangula tulemerako. Katikkiro era ategeezezza abantu ba Ssaabasajja nti Buganda erina ebyobugagga bingi byesobola okukozesa mu kutumbula ebyobulambuzi. Tetusobola kwewala nkyukakyuka nga bwe zijja zibaawo mu nsi. Okulabirira ebifo byaffe ebikulu ng'amasiro era omulimu gwa boodi eyo mukulu tugitaddeko eriisa ejjogi okulaba nti ennono etumbuka nga tuyita mu bulambuzi. Ng'akulembeddwamu Katikkiro we ssaako ne baminisita abalala babugiriza Namulondo era nga bwe basanyusibwamu abantu ab'enjawulo. Dini Lobowa Sava, NTV Usawe.